Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kyolaba maaso awo kifaananyi kiva ku mutimbagano gwa YouTube kino nga kiviira ddala ku mukutu oguyitibwa Media Choice ng'ebiseera ebyo gwali guyitibwa TM Online kyeky'omwana mulenzi ayitibwa Kyalema Faridi oba muyite Urban Boy. Puroguramu eno yakolebwa nga 18 Ogwokusatu 2022 yaliko omutwe ogugamba nti emboozi enzibu ku bibinja by'ababbi mu Kampala. Wuuno Brian White gwe yakozesa okunoonya ababbi era nga ye puroguramu y'olunaku olwaleero. Atasobola kulaba puroguramu eno linki njikuteereddewo wansi ogirabe. Omwana mulenzi Kyalema Faridi muyite Urban Boy omu ku balenzi abaali ab'ekitalo mu kibuga Kampala. Ono yajja alumirizibwako ebigambo nti nno y'omu ku balenzi abaali bakulira ebibinja ebisinga obunene eby'ababbi mu Kampala. Ayina akatambi ng'agenze mu kitongole by then ekyali kiyitibwa Brian White Foundation. Ono nga beekolako akatambi nti bo be bakulira ababbi era baali bakubatwala wa Brian White. Ebyaliyo tebyali birungi ate oluvannyuma byamuviiramu obuzibu abantu okutandika okumuboola ng'ate yalina ebirooto bye. Mwe yaŋŋambira nti ekituufu kiri kyali kyakumuyita buyisi teyali mubbi. Kyalema Faridi yabonaabonera mu buwambe ne babatwala eyo musayidize eyo bw'okwata eyo ebusunju ne weeyongerayo ne bababonyaabonya. Bwe yangwako mu kumulaba omwana mulenzi ono yajja eri abawagizi ba Media Choice n'atusaba nti tubeereko kye tumukolera. Nze okuva edda nedda nga numirirwa bannange kiri kinkosa kuba embeera gye nakulira mu muganda wange yogi kuva ku ssomero nze nali neesomesa. Kati embeera eri okujja kusuwane Kampala ntuse nsula ku street biki okugivaako nvuddeko Kampala teyanfuga nti ntambulire ku kodi za Kampala ng'ekibuga natambula nze M.i.S.O fendayi neneetegera nti ndi munaku sina yadde 10 kiki ekindeese ekyandeeta ne Kampala kusoma okitegedde nga kisobola kukivaako njagala kuddayo ku ssomero. Kati nene embeera gye nakuliramu nga ndi okumpi saagala kumulaba ng'ali mu kubonaabona. Kati we twekwata awamu bagamba agali awamu ge gakola ki omu kiyinza okutwalira ebbanga naye mubeera abangi mukiggusa mangu. Newankubadde nga byali bimwogerwako nti akunga obanga y'omu akulira era nga y'omu ku notorious gang leaders mu kibuga Kampala yagamba ekyamukozesa ebyo byonna Ssaako n'okwekolako akatambi kwali kulemwa na kunoonya buyambi. Omwana ono yali ayagala kusoma. Ku myaka 23 yalina ekirooto ky'okusoma amaleko ekibiina eky'omukaaga mu secondary bagiyite senior 6 naye obuyambi ne bumubula. N'ekyamukozesa akatambi okweyita omubbi yali alowooza nti abaakamukozesa baali bakumuweerera amaleko senior 6. Bwe yajja yatunyumiza emboozi era emboozi eyo wano ku Media Choice Television ne tugitwala ng'ensonga enkulu. Olunaku olwaleero nziza okubanjulira Urban Boy muyite Kyalema Faridi omuyizi omupya wakati w'okumuyozaayoza nti ye bali kusoma. Tumuweeredde senior 6 agenda kugimaliriza era muwadde olukyala okutuuka ku ssomero kulaba gy'ali asoma yeeteeseteesa atya okumalako ebibuuzo bya senior 6. Omuntu yenna ng'olina olugendo lw'ogenda okutambula nandikirwa business nandikirwa ogenda kutula diiru zo kozesa kampuni eyitibwa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel be bakafulumu okuteekerateekera air tickets ez'emiwendo gy'ennyonyi egisinga okubeera emirungi. Ojja basanga ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket. Bw'oba oli South Sudan ojja basanga Crown Hotel opposite reception. Awo ojja okugenda ofune services, visas, travel document zonna oba ebitambuliiso ebikuyamba okutambula mu ggwanga lyonna ly'oyagala babikolako. Bakukolera ku kya work permits ayagala okola South Sudan ate gwe ayagala okola mu Uganda naawe bakukolera ng'oli South Sudan bakolera ku kya work permits. Ndiri ku Pearl High School isoberulima kindi eno ne mutabani wange ono bamuyita Faridi naye nga sijja dikozesa nnyo tujja genda nalya Urban Boy ati mutujjukira eri ebyo byenva okubajjukiza era ngenda concentrating kuba mufunyemu eddakiika ntono abadde akyali mu kutta buuku eri omanyi tugenda mu bibuuzo.
Abani oli otya? Je ndi mukulu mugamba mutya? Ye tulisebo. Ndi musanyufu nnyo ku mumpadde ka surprise nga sibitegedde, bizega sibitegedde. Naye ndi musanyufu nnyo kubanga muze okundabako. Esebo. Naye ekyali sookedde ddala. Esebo. Ku lw'abawagizi bonna bafaani ba TV yaffe. Esebo. Bampe success card ya candidate. Success. Yes, sir. We bring to you the success from Media Choice Television. Thank you so much. Kukwagaliza ebibuuzo ebirungi. Yes. Naye bagimpe wano nsooke ngikwase nga situnnaba kugenda mu kirala kyonna. Yes. Such that we go on with the conversation. All right. Buveera buno. Thank you. This is it from Media Choice Television. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Adi Mwami Faridio Nugumulaba. We had a long story. You see, Ndozazali March nga 18. Yep. We had that story. We told people of how you had wanted to change the life. Okukyusamu obulamu bw'abantu obubwo ng'otandikira ku bubwo n'obw'abaana abali wansi eyo naye wali otandika na kirooto kyo ekyakusoma. Ndowooza katuddeyoko wali emabega embeera ekubeeredde etya n'okusalawo okuyingira essomero awo wenja okujjukiriza abantu? Embeera okutwaliza awamu tebadde mbi naye era mubeera mu challenges. Mazima mubeera mu challenges. Bulamu teri bulamu buli awo tebuli smooth. Tufacinga challenges nyingi mu bulamu. Naye okutwaliza awamu nja kusooka nebaze Mukama kuba gwe sikwagala kubanga okyali mulamu. Mazima wagala kwa Mukama obaza ebirungi byatukoledde obulamu n'emikwano emipya egitusobozesezza okutuuka okufuna bye tutandifunye naye nga tubyegomba. Mazima for instance okugeza nga okusoma nga bwe mwalaba eddaka awo gundi clip yaliko ekirooto kyange kyali kyakuddayo ku ssomero. I had lost hope. Basuubira nti ndiddayo ku ssomero. Ne wabaayo omukulu w'omu yakola ki? Yanyamba. Essaawa zino njogera ku ssomero era surprise badde sigitegedde. Surprise badde sigitegedde. Naye osoma? Okusoma nsoma bulungi nnyo era nga bw'onsanze nsanze mu ttabuuku. Osanze ndi mu kiraasi. Ng'oli mu kusoma. Yes, sir. You see, there was some history gye twalina. Yes. Nasinga okupiikingamu. Yes. Nti oyagala nnyo okusitula obwabali obulamu be walekayo. Yep. Kikyakulimu ekyo? Do you still have that? Nze nga we nakugamba ekyo kyali kirooto kyange kuva dda. Kati sina ngeri byensobola gamba nti nsobola okyerabira. Ensonga lwaki ndi ku ssomero nti when I study and I acquire knowledge like nembeera elite osanga engeri yokka gye nyinza okuyambako bali be naleka emabega ekirubira. Ensonga lwaki ndi ku ssomero in fact ekyanjagaza okuddayo ku ssomero kuba nali njagala nagezaako nga bwe kisoboka okukikola but I had no support. Mazima kati essomero tufunamu emikwano mingi tufunamu emikwano egisobola okutusobozesa okuyambako ne bali okitegeera n'amagezi genyini wali eri nali osanga nali oba byendowooza byali byebyo naye kati wano oyongerako you upgrade. So kyekyo sivanga ku mulamwa nkyali ku mulamwa gwange. Omulamwa gwe waliko kakati nga sinaba kutandika bye ngenda kukubuuza. Nsinziireyo mwenna okwebaza abawagizi ba Media Choice Television specifically omuntu eyavaayo n'agamba nti kamaking sure nti urban boy ono afuna ekirooto kye kyeyalaba obulabi. I think sinze kwebaza leka tutandike n'ekyo akwatiddeko gwe tusobola tusooka okwebaza awo wennyini tulyoke tugende mu birala. Ngenda sooka nebaze muganda wange my brother Joseph Ochwo USA yampa platform like saakiraba nga kijja nali nkirootako buloozi naye okusinziira ku kyeyaŋŋamba kyandaga nti waliwo abantu bangi baba balinganze okuva edda nedda nga bwe nali njagala okukwata ku bannange organization ezimu zikyali na process naye nandaga nti naye
avaluing omuntu byakoze eki byabayiseemu avaluing obulamu bw'omuntu n'abaana abamu abakola ki kati story eyo gina story yaliwo yasooka kyampa essanyu gamba yajjanga omuddukirize in fact sina ngeri yakumubaza byanso naye nga mwebaliza ddala kuba naye sikisuubira omanyi bwe twali wali noŋŋamba oyagala okusoma senior 6 ogimale yes ku lw'abawagizi ba televisioni yaffe I made a promise yes akati ngenda genda mbiri kubuuza nasuubiza abantu ne mbagamba nti ojja kusoma mu mbeera yonna gye walimu yes nsanyusa okusanga nga n'enviiri wazisalako obitegedde ati then I made a promise ey'okubiri nti bw'oliba omaliriza senior 6 yes I want you to attain a university degree but a university degree not in Uganda. I want you to go to the United States of America, yeah. US and you attain a degree of your choice. Kakati wano njagala okutegeeza abantu nti tuzze nga weeteekerateekera ebibuuzo bigenda kutandika ddi ebibuuzo bya senior by the way timetable ebadde ebibuuzo bitandika nga 18 November then bigwe nga 9 December so dia Friday okoze combination ki HLD ICT gamba liwe twasooka there is that history literature divinity then computer or information technology yes information and communication technology yeah mazima kakati ffe tulinze results ezo mbasuubizera bwe bigwera bwe biti zongera kola ki ngenda ziteeka ku table bonna aba media choice bonna balina obbiira bakuba be bantu baffe abakola ki abatuyimirizaawo singa sibbo tetusobola bbeerawo singa sibbo osanga abamu ku ffe tetwandifunye eki chance etuuka wetuli newetunuulira okubeera enkya the nearby future mazima okusinziira that promise we made yali eyimiridde ku kintu kimu yes nti abani okole ebibuuzo obiyite. So it is up to you. You either go to the United States and study, but that is achieved after you have attained the principal passes. Ngomaze okuzikuba general paper akyaliyo. First we must make sure there is that budget ordinary point budget budget something like that. You must pass general paper. One, you must pass ICT kubanga concentration yange eri mugenda in the US. You study things written in computer kyonze kyenkwagaliza. Computer ye ndi muteekako nnyo sila practicals zikola n'ebisinga mbifunyemu lwa nsonga era computer generation gye tuliko tuli ku mulembe gwa digital mazima. There is no way you can do without computer. Take me through the experience gy'obadde ne wano ng'osoma. How was it in the other life and this life ng'osoma? It's a bit different. Kiri different okukikomparinga ne ku kiri kino ekyeno kiri different cause mu kusooka nali manyi ngenda beera isolated ngenda beera over the fact that I'm a bit mature than them naye kyanyamba nti I was welcomed kitegedde ate n'ebiseera ebyokunyonyola omuntu akulaba mu life eri era nsonga nti wemba amanyi kyenjagala n'abantu abasinga baali bakitegedde omuntu womunyonyola akitegeera kuba najja waneeno they welcomed me baali basanyufu okundaba nenjogera nabo era ng'omuntu omukulu era ng'amanyi kyayagala so basing on what I told them they welcomed me era ekyo nkibeebaliza ddala abaana bo tebakuyisaamu maaso no abaana tebampisaamu maaso instead they welcomed me also. I see. Nkulaba bulungi. Yes. So this other life osomye okwasaganya otyo okurevising ebitabo. Do you put your concentration there? Yeah, revision ezo nzikola mu groups. Twatekawo group work. Ezo discussion groups. Era kinyambye nnyo okubanga nkakinga up. Kuba natandika second term osoma. Ate nga bye nina okukola. Nina bingi. So otukola discussion groups ezo. Kinyamba nganzo kakinga up. Never wasanga reading up batambuzako tamu. Era kati wenjogera saazo ndowooza tuli ku the same level. Tuli ku same level.
so kati awo nebaza n'abaana b'ensoma nabo kuba tebansuulirira they didn't underlook me naye by the way I thank them a lot. Mazima okugamba bakubeereddewo okusobola catching up n'okusobola mweno kosi gy'osoma ki ekisinza okukaluubiriza? What gives you a lot of headache? Sijja gamba nti oba history oba ogambye combination gyenkola. Yes. Sijja kuba wamu naye okusingira ddala essira mbadde nditadde ku kompyuta bire ebisinga basomesa bulungi era ne mbitegeera naye okusingira ddala mbadde essira nditadde ku kompyuta. Yesewa mazima so awotadde nnyo essira obwongo bwonna concentration ogiteekaawo. But let me take you back katono. Bwe wali onoonya admission y'essomero lino, how did you find this school? It is essomero among all schools in Makindi. Yes. Why Pala High School? Awo waliwo challenge y'amaanyi naye okusooka nanoonya amasomero genagenamu agasinga baali bamala registration. But then this was the last resort. Najja they had not registered yet. Nenzija neba registering oba abamasomero agasinga first time baba bamala dokola ki registration. Kati atenze natandika second term. Nasanga no kyamukisa mulungi ngambye ensonga lwaki buli kimu tunakyesigamiza ku Mukama. Mazima yanyamba okubanga abantu baite banaba ku registeringa nefuna chance osanga era this year would have passed. Of course. Naye nafuna omukisa nenkola ki no registering nasanga tebanaba registeringa era nkyebaliza Mukama. Mazima okay kati akyo nkitegedde so that means of course mwalimu ne luck mwalimu n'essomero kubanga lyakikkiriza nti omuyizi ajja registering then let me take you through. At first buli omuntu aba ayagala okusoma naye financial state eremesa omuntu okubeera nga asoma. Did you pay the school fees for the first term? Sente zonna twazisasula. We paid all the fees. Yep. Those are thumbs up for the sponsors. Kyekugambye waliwo abantu abamu betasobola kwerabira kugira kwogerako nti tuba twagala tubeebaze. Toyina measurement, toyina buyinza kupima. Ndigenda mwebaza bweri. Yes. Naye mwebaza nnyo mukulu Joseph Ocho ali mu US yanyamba byonna twabikiriyalinga. Esebo. You even paid the registration? Registration, each and everything. Nkulaba. Kati wano ekimanjibwa balabi be bamanja results. Yawanja results naye ebisinga eby'essomero byonna byaggwa. Of course. Yes, sir. So that means to the side of media choice ne bafaani baayo n'abo bonna abakulabira wano at first you fetukubanja muna. We expect results anyway. Naye kirala nebaza nnyo abo balabi ba media choice abansabira nalaba quotes ezimu abantu abasingira bali bamanyi nga balabira ddala nga kyendiko kituufu kuba tisivanga ku mulamwa kati era kino kiggwa era still mba notandika we nakola ki we nakoma tetugenda kuzza mukono mabega kati nganze we mbanyambiddwa n'abalala betugenda okuwa obuyambi gye bali kuba nzijukira group nene gye naleka emabega abasinga nabo mugenda balaba nga maliriza wano we mali emisomo era abasinga mbani okuddayo eri mu field gye nabaleka kuba ngenda beera example to the rest. Of course. Okitegeera bantu batono nnyo omwana nawe mujja kusubira omugamba ddayo asome ayinza okirabanga challenge y'amaanyi kuba ebizibu by'ensi simanyi nakumanya ebizibu by'ensi byo bingi. Of course bingi. Okitegeera bulungi so kati nze nja kozesa chance eno okuba nti nsobola okuddayo eri. I will go back to the ghettos, as I told you. Do you think they can still trust you, those guys on the street? Let me tell you, a leader is always a leader. Kati oli wandaba, nalaba ne change eriwo. Okitegeera? By the way, abamu bajja, abamu bategeera nti ndi kuki? Ndi ku ssomero. Bajja nawe ne bagamba, chance ekola ki? Chance webeera bise, nange nsobola okukola ki? Okuddayo. Nsobola okuddayo ne nsoma. Naye lwa nsonga nti era tuba baba ebeera gundi. Story ebeera mpanvu okumugamba yita mu kino. Just nagamba nti we mba mazeeko okusoma. Ate kijja tuyamba okufuna ba sponsors abamu batuyambeko n'abo abaana bakole ki? Nabo bagende basome. Baddeyo basome. Wakyali abaagala nga baagala mu street. Kyenkugambye bo bangi. Era Katonda wanaaba atwadde obulamu bwe tunaaba tumaze ebibuuzo byaffe
ngenda kuddayo eri mu ghetto ku streets ze twaliko ebisinga mwabiraba tugenda kujjayo buli mwana aliyo tugenda kola obegenda beeranga tujja kiyisa mu ngeri ya charity then abamu tufune views zaabwe naye okusinziira ku bano abange benali nkulembera abantu nga basatu bagala okuddayo okusoma naye tebalina chance sina chance naye tebalina muntu abakwatako mazima singa tuba tufunye abantu abakwatako ogeza ngaze obankwatako awo kijja kuba kirungi tujja kuba tukyebaliza Mukama mazima yes so that means omutima guli ogw'okuddayo kupikinga bali okyagulina bulungi ekyo kyekirooto nsuubira bye twayogerako y'ensonga lwaki ndi wano mazima sandibadde wano singa nali saagaliza balala mazima waliwo n'olugero olugamba nti yagaliza okole ki ofune ojja okoma okwagaliza ofuna ndowooza ndi wano lwa nsonga nali njagaliza bannange okufuna ebirungi ensonga lwaki abasinga bampikinga mu interest ne bagamba ono omwana akole ki addeyo asome asobole okukwata ku ki ku banne mazima yesebo so we wish you the big success we want you to pass with principal passes. Definitely. That's what I want. Principal passes okolechi. Yeah. Ozifune. We make sure that you go to the US and have your education there. Ojja kubera example. Then nebobo olieri. We want you to scout for the easiest ways mosobola okuyamba abachi. Abantu abalala. Yeah. But besides that, yes. Nja kutwalako mu this other life. Yeah. Of course, njagala this time ne wogenda okukola ebibuuzo. I think by now weetegese ekimala. Of course weetegese ekimala. Naye, do you have any plans mu vacation? What do you think? By the mu vacation, nina benji benjagala okukola mu vacation. Naye nga bwe nkugambye, ebisinga byetaaga ne bikolebwa nga waliwo ku ki? Waliwo kasente, waliwo anyambako. Okugeza era ngenda I will draw back ku kiri kye tubaddeko. Nti abaana bakyayagala okukola kati right now nze mutwe mukulu kati kino kijja kuba inspiringa nti wenvayo nengamba omuntu nti ddayo osome asobola okikola agamba olaba gundi yakikola nze ani okitegeera kadeni muvaaka tujja kufunayo ka project kona ketukwatako myezi 8 tufuneyo kasente tutandika okukola nga bwetetegekera ebiddako era muvaaka wenfuna muvaaka mbadde nsabayo ka package milioni nga 5 tutandikiraawo nabeera mugenda balaba oba njala nenkola ekintu njagala immediately bwomala ebibuuzo ku lw'abaana abo abali ku street Abani njagala onkolere proposal. I want you to give me a proposal. Mwosobola okuyisiza bali nabo bakulabireko as the leader. Bona akwataka abafunye discipline. Sagala bali ba smoking, jagala oli omuntu a dropping emuze okole proposal. I will present the same proposal the same way I presented yours. Make sure that mu vacation kuba ogambye bigwa 18 bigwa nga mwenda December. Yes. So that means throughout the festive time, Christmas time, ojja kusobola ka proposal. Yes. Mu wiki emu simanyi banga lyoyinza kukamba nange nenkanjulira abantu. Ekitegeera. Ne musobola okukola ki? Era kijja kuba kinyuma nga nabo webali. Kuba bba abasinga mbayina. Okay. Yeah. So if that is proposed, yes. Katu, let's make this assumption. Katu assuming nti Abani yoyise. Yes. Ebibuuzo. Echo. Awo soko olindawo. We are not going to just assume. Wabula ogenda kuyita ebibuuzo. That is it. Kakati yoyise. Yeah. You want to take the project eri oba oyagala okwo kubanga nze nyinza okuproposingira ogenda okusoma degree in the US naye nga ate gwe tekikulimu. You still want to continue with the education, you want to continue with the projects. Kati tasikebiri nsobola ziraninga at once. Though kiba kirungi n'okwatako ekintu kimu ku kimu. Naye nze nsuubira project yo njagala ate n'okusoma nkola ki? Okwagala byonna sisobola kukola ki? Kubisula kuba oba ojjukira bulungi byali ebintu bibiri. Project yange n'okusoma. Kati wano kijja kuba kinyambe. In fact, it is a blessing in disguise. We ntwala okusoma kujja kunyambako sigenda kubasuulirira baneeno. Osanga neje n'abangenze mu US nsobola ofunirayo
emikwano emirungi negibanga gikwata ku bano era ne wano waba wasigalawo omuntu wasobola okulaninga ki okulaninga organization mazima yesebo nkutegedde bulungi yes so that means omanyi I attended education. I attended university education. Yeah. When I attended university education, nakizuula there is flexibility. Ate bw'ova ku senior 6 n'ogenda ku university. So there is always time. Yes. N'abaana abamu abali mu America abamu bakola. Ate ne beeyimirizaawo. Sometimes ne bayimirizaawo n'abalala. Kyegambye nti n'emikwano ofuna exposure ku mikwano emipya. Kikuyambako ate obanga oyina target kiba kikuyambako okukola ki okulobingira abana abalala mazima yesebo nkutegedde bulungi so nyina ebibuuzo byange bibiri I wind up I let you go to class ekisooka njagala otekingemu time entono to rewind onzirizeyo akatambi amabega omuntu ng'asoose kulaba vidiyo yo olwaleero ategere birowoozo ki bye walina eri abaana ba street what plans do you have ku myaka gyo gy'olina walina ebirowoozo let's rewind that abaana ba street back then nakati kikyaliwo I came up with an idea eya organization bagiyita National Youth Alliance before it was SMO eya Save Me organization then I found out nga kiyinza obutakola ki tekijjayo image gye njagala because this is a national thing Save Me organization nga gyoyagala okukola yes then eventually I came up with National Youth Alliance because it is nationwide you get so kati tuba tulina otandika region ku region okyamukisa mulungi tuyinza otandikira wano mu central baba abantu abasinga webakola ki webateekera emphasis n'abaana abasinga weboononekera so kati eyo organization inagyogerako era yegenda ejja bbeerawo mugundi mu VAC tugenda gitandikako provided support waliwo support yes then n'ekirala ndowooza nayogerako ku kyokusoma nayogerako ku kyokusoma kyamukisa mulungi katonda nyambye nkituuseeko n'abo abankwatirako bonna era ndi mu kusoma okitegeera by the way mbadde surprise thank you guys for coming jakwebaza mbadde sikisuubira mazima mbadde sikisuubira nagamba nakola era in fact sibadde oba nti nsuubira muntu yenna kujja kukola ki kundabazira alimanyi twakomeyo oba byaggwa so mbadde mpozi n'ekirala waliwo ekyemirimu kuba en organization yaffe mulimu tulina aims and objectives okutondawo emirimu ddoboozi ly'abavubuka okubanga eri recognized mu society ddoboozi ly'abavubuka then fighting unemployment tulinawo fighting drug abuse ebintu bingi ensonga lwaki tugenda staging nga shows mu ghettos nga tugezaako kusensitizinga we motivate them we inspire them this is already an inspiration of course yes nti ndi ku ssomero oli walaba abbani oli owedda agamba tekisoboka yes I'm telling you facts agamba tekisoboka that can't be yes kati so kino just nkyebaliza mukama n'abo abatuyambako sigamba nti kyenkuba omulanga kyembasaba sagala balekeraawo nga bwe bakiteeka ku nze ne bagamba nti ddayo osome okwate ku balala sagala nekiri kikomaawo wali emabega kawo mbuuziza ebintu nga bibiri nti kukya foundation ziri okukwata ku bali abaana nti n'ekyokusoma nga natambula n'ebintu bibiri sisobola kugamba nti ndesewo omwana ngende mu USA ndeke bana abalala kati bigenda tambula ebintu bibiri nga era bwe kyali mu kusooka tebisobola kwawukana nti wemba nsomye ate oyagala onoonye n'obulamu my study is an inspiration kubali abalala naye tagenda beera tempted naye agenda getting inspired motivated agambe why okusoma kulungi kuyambako kuno ne kuno kati nze nali sisuubira kufuna international friends abali mu USA Boston okitegeera naye kati nakifuna lwa nsonga ya kusoma mazima yes osanga singa sayogera kusoma singa saabafuna
Teacher asomesa Abani andi wano ku mabbali yamumpaddemu eddakiika ntono nnyo ate nensusa. I was given 20 minutes to do this interview but of course nyingidde mu 30 minutes. Kakati this is my promise Abani. Yes sir. I gave myself a job to listen to you. That was kyekyali kisooka. It was first listening. Okulaba ekyokubiri, it was identifying whether wali oyogera wali obitegeeza. Yes. I have seen with my own eyes nti obadde obitegeeza. 3, my other duty was to report to those people I talked to that kyemwayogera omwana ono yakituusa muki yakiteeka mu nkola. Yes. Kaakati ekisembayo kwe kusaba twegatte wamu nze nawe tusabe. Yes, sir. Mama Faaza kwoli olaba Mama Faaza by the Katonda. Mama Faaza nja kutuusa kwebaza kwange eri abamu ku bannange batwali bangi. Ze nali dda naye saafuna mukisa kukola ki bwogerako naawe naye omukulu yaŋŋambako ku Babule Mandem. Babule Mandem Kigumbulizi. Thank you for the support Mama Faaza. Yeah. Mazima. Yes, sir. Kakati twebaza nnyo even other people who are out there. Njagala obategeezaako nti nze nga producer era main omutesiteesi omukulu w'omukutu guno sikola bukozi mawulire wabula nzija nenkola mawulire nendagawo nenkyukakyuka. So mbasaba Mama Faaza mukwano gwange we Scotland, omukyala mukwano gwa Senga obadde okoolaba mukwano gwange we Canada mukyalo oyo sebatera nnyo okwagala ba mentioning amannya naye obadde olaba specifically nyabo video eno girabye. Video eno girabye. All the people from in the US nyina mukwano gwange akulira kibayita national curriculum y'omu US yakulira okudeveloping ekikula ky'abantu. I hope you have seen this. He's the guy abagenda okumala senior 6 ate agenda kuyita. I'm very positive okusinzira we tubadde tukwasaganya ensonga. I want you to make sure that as the moment we present to you the papers, this young man can make it to the US okusobola okuattaining education. I thank Pearl High School okusobola okumuwa omukisa abalagwe bali bayinza obutamuwa ate nebaza ne Katonda okututuusa wano. Kulwa Media Choice Television tukwagaliza oyite ebibuuzo bulungi. I will do my best and God will do the rest. Okay. Yeah.